BOCAT TV Nera. Okay, BOCAT TV webale kubera ngo subscribinga, likinga, sharinga waka waffe ate mpozo itena abalala baberenga bamugoberera bulungi nyo batugoberere mukutu genenga gukula tukwamye tugenda kwera nga tukwa waffe guli tufuna ole tukuwa ekiche kitambuddewo kye tufunawo kye tukuwa tulini bannaffe abazi aba Maria's Juice nagambi gwa mwetaze osobola okwera mpozi ngate ofune namba etambula wansawo kukagundya brochure kobe katyo n'ogifuna bulungi nnyo agamba ka juice akakuleetera mu office woba otudde akakuleetera mu office wobeera otudde ate era still nawe ayagala okukola pate mukolo gonna asobola okukolera juice ow'omulembe gw'osobola okusavinga abagenyi bo otegedde mukubire ku noti 7556 noti 341 ngambe noti 7556 noti 341 osobola okwera ng'ofuna Maria's Juice amukuwe bulungi nnyo ate nga wa mulembe ddala ng'ate muyonjo mukyala muyonjo nnyo mumanyi bulungi nnyo tubajjawo nga bakola ebintu tunga si bya mulembe nakuwaddeko mpozi ku lutalo lukyatambula olwa Elias Lukwago olw'ebbaluwa yasajjeno Salimu Sale kakati ate Elias Lukwago yongedde n'agamba mwongere okudismissinga ekintu ekyo naye waliwo ate kati amulumiriza Ofono Opondo yono omusajja gwe baalwanako naye mu studio oba eyakuwa yali ayagala eyamukwata amatayi mu studio ya NBS bwe baali ku program ya Frontline argument ne going bad Ofono Opondo n'akwata already Mayor Lukwago n'amukuba ebikonde n'okubeera nga amuyuyayuya kakati naye Ofono Opondo avuddeyo ku mukutu gwa Twitter n'agamba omusajja oyo mumanyi bulungi nnyo is a politician alina obuvuyo ne KCCA nze namulabako nga asisinkana General Salimu Sale mu mwaka gwa 2016 ne 2017 mu hoteli gye bayita Serene Hotel esangibwa Mutundwe era okusinzira ku musajja ono agambye nti nze ne baba beetaaga bujulizi mu kooti Ofono Opondo mwetegefu okuwaayo obujulizi mu kooti obulumiriza Elias Lukwago nga bwajja sente ewa General Salimu Sale nga bwabadde era amuwa obuyambi bigwerawa olutalo lwabwe lugwerawa blackmail basi blackmail nga bituufu naye abalala waliwo n'abalala bagamba bo baliredde okuleeta obutambi bwa Elias Lukwago kati mwe abawo n'opposition mbagamba nnyo bw'oba osazeewo okutula eddiiru manya nti ddiiru gy'ogenza okutulako either ekuwanika oba ekusuula. I'm not saying nti Elias Lukwago babadde adjacent wa Salimu Sale oba kine waliwo annyonnyodde mu byobufuzi nangamba nti wabeerawo abantu nga tebali mu byabufuzi naye nga bebasalirawo eggwanga nga either basobola okubeera mu gavumenti oba nga tebali mu gavumenti naye gwe babeera baagadde abaabeere pulezidenti era y'abajja okubeera pulezidenti mwene muzina mutya ng'oli ye tannayagala ne mukola mutya ng'oli tannayagala abeere MP we wamuba olaba waliwo ebifo ebisalawo kati ng'ebifo bya Lord Mayor ebya ba Vice President abo ba Speaker ba President waliwo abasalawo waliwo olukiiko lyo lusalawo nti eyo yabeere oyo tabeera kati kigambibwa ensi ezimu n'Abamerika babirina nti oli abeere eno nga opposition naye nga ate abamuvugirira bali mu gavumenti kati kyekiri mpozi ate oba ekitambula ku Elias Lukwago nti newankubadde abali ku opposition naye ate abamuvugirira bali mu gavumenti Lukwago byamutabukako kaawe yagendera mu ddwaliro abasinga bagamba oba oli awo yamuwera akasente oyagendera mu ddwaliro e Nairobi nga yeetaaga obuyambi oba awo yali ayagalira sente oba nabikyawo simanyi mu mawulire amalala Uncle Bula akomawo anytime from now banange sokolekinga sinagenda Uncle Brian nerabidde okuyozayoza kalokasiita yazadde akaana bambi kabebi kulika munne kalokasiita webale kuza kulika bebi itakuimbira kayimba kulika bebi munange kuliko omwana bampita tata kakati onyambye enkuze ulumiwo mwenfunye ekitiibwa kuliko omwana oba ani taata w'omwana temumbuuza taata wa bebi wa kalokasiita Uncle Brian White owa Brian White Foundation agambye agenda kukomawo anytime agenda kubeera nga steppinga mu kibuga Kampala abaddewa nze simanyi abasinga bagamba abadde yagenda bweru abalala bagamba abadde wali eri bujuuko nga wapoyedde
akomawo kuva bujuuko akomawo kuva bweru tujja kubeera nga tubiba wano ku BOCAT TV musobole okubeera mpozi nga ate mubirabira ddala bulungi nnyo. Mr. Kisemakula nabaddeko ku sitole ya Bajjo ng'agamba nti bageresa emiwendo b'emisente abayimbi zibalina okufuna. Kaakati baze nga balina ebbalamu ne beegatta ne bagamba kati baagala kuwera ebivulu eby'omutwalo mu kibuga Kampala. Ng'ebivulu eby'omutwalo okujjako ng'oli agenda kikola mu kisaawe ate nga weeru wa Kampala n'ebivulu nga biri enkolozi biri indo. Teri kivulu kya mutwalo bigende ku mitwalo ebiri. Balamu n'avaayo n'amubaakinga. Bajjo alina ekigambo kyakozeseza nga kyaba omuyolerero. Ne Bajjo weerabidde omuyolerero ogwo gwe gwakuwa ssente. Abantu abo boyita omuyolerero omutwalo gumu esheeyo omutwalo gumu ereeta omuyolerero. Kino nkibagamba basajjamu abategeka ebivulu. Gye musinga okujja ssente nnyingi be bantu abo muyita omuyolerero be bawejjere. Muwa abantu bano abalaba ebivulu byammwe ekitiibwa muleme kubayisaamu maaso. Abo ba corporates bammwe bamulanga simanya mitwalo 5 tebajja. Era abantu bwe muyita omuyolerero baga enga leero bagisedde nnyo naye kanjinoonye n'atereka 10 nafuna 5 najja. Kyovola bera tebatera kugula mmeeza abagula emmeeza era babeera n'abatono. Obo nfuna bulungi nnyo babeera batono abagula emmeeza ezo. So kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti simanya muyolerero bula oba okoze kikyamu. Oba okoze kikyamu Bajjo weetondera abaawuliriza. Weetondera abalabi bammwe, weetondera abantu abajja okulaba ebivulu byammwe. Abo ntegeera bulungi nnyo. Tuli ku BOCAT TV tukyatambulira ddala bulungi nnyo. Ate mpozi era mu nsonga yemu Semakula n'avaayo n'awagira nti mu butuufu ebivulu by'omutwalo tebikyakola. Abayimbi balina ebyetaago bingi nnyo. Kituufu Semakula mulina ebyetaago bingi nnyo. Mulina okulivinga expensive life nga bw'ogambye nti mulina okulivinga agambye ati have a lot of bills to foot due to high costs of living. Kituufu naye yembeera mwe mugyeteerawo nti olw'okuba olaba oli munene akatogo akesatu olaba kakuzira. Nina omusajja munnabyafuzi gwe mmanyi. Omusajja banna erinnya lingenzeeko maama naye nga Webutambala MP Webutambala yani Muwanga Kivumbi. Yes Muwanga Kivumbi. Kale ng'ogyeko ekyokubeera nti atya obutwa. Muwanga Kivumbi ave waka n'ebyokulya bye. Kakabeere kakyayinga mu fulasika weekali, kakabeere kamere mu food fulasika mwekali. Ebyo byonna abikola for two purposes. One, nti atya obutwa. Oba olinza kuba wanaalya, alinza okutya omuwa obutwa. Two, ayagala kukatinga costs. Kyemugamba mwe bayimbi mwe musinga ba honorables, mwe musinga ba MP obugagga n'okubeera nti costs zaabwe ziri high nnyo. Bw'ove waka nga mukyala wa kufumbidde kacaayi gwe Semakula ng'okanywedde oba n'ojja nako mu fulasika mu mmotoka yo n'emmere mu food fulasika obulamu tebutambula. Waliwo agenda okwogerako nga nakaayi afumbye bulungi emmere eyo n'ogirya mu food fulasika ky'ogamba saa musanvu zituukira ebeera ekyawoze. Mwe mulinyisa costs zammwe. Tewaliwo akutuma kugenda mu bbaala. Tewaliwo akutuma ogende olye mu restaurant ey'ebbeeyi nga naawe kennyini osobola okwefumbira emmere ey'ewaka. Kyemugamba abayimbi bonna balya mu restaurants za bbeeyi tebafumba mmere waabwe waka. Kyemugamba abayimbi bonna obulamu babugamba nti balina kubeera mu bbaala okusanyuka n'okukola kutya. Nze nnoonya we mugamba nti yo cost of living is high sirabawo. Muli nnomo ng'abantu abalala. Kituufu mulinza okuba mwayagadde kulinnyisa ndongo ne mugirinyise mu mbeera nga temwekwasa nti ate bula. Otegedde Mr. Kisemakula. So kati ekyo mulina okigenderera ennyo. Tujja kwebaza mpozi ate betutambula nabo aba Maria's Juice ate mpozi ne BOCAT Studios bakolera omuziki ogwakabe ne video. Basangibwa wali eri Tura Road Kawempe ojja okubasanga
era batuukirire ku simu yaabwe ya noti 75468735 bakolera oluyimba ne video ate mpozi ebyakabi bakuyambako ne ku promotion. Asijja kwera mbozi nga ate nsukwana eno mubere bulungi mweraba. BOCAT TV. Nera.